kyandibadde kisoboka n'amiitinga najja ne twogera naye Palaso bambi nkwegayiridde naawe oli muzadde olina abaana kati essaawa zino omusajja wa 2 wiiki namba takola ali mukomera katoozaako ki Palaso kubuuza nga maama wo ndi muzadde kubuuza okola ki okozeewo ki bako ebyo bye mwevuma bye mulwana bagamba teri zibeera awamu nga tezekubangana amayembe kati nze njagala mukimaliriza ekintu ekyo kigweko fika ave mukomera kati tujja tetuyambika tebigasa ebintu by'okulwanagana nga muli ba Luganda muli wawamu mujukire mabega Fiki Gaza wamu n'omuvubuka gwe bamukwata naye Alien Skin maama wa Fiki Gaza ne Palaso benzizo okubeera nga njogerako olunaku olwaleero katandikira wa muvubuka gwe bakwata ne Fiki Gaza bamukyajinze emisango okuli n'egy'obutemu. Omuvubuka ono bamukyajinze omusango gw'okufumita owa boda ebiso on top of that namutta n'okumutta ogwo musango gwa naggomola naye abamukyajinze nga ababala nti alina emyaka 23 naye abaniga tebaggwayo sebo yagambye kooti yalina emyaka 17 omuniga yagambye kooti emyaka gye bali mu kunkyajinga nagyo si gyange 23 nze ng'omuntu nina emyaka 17 okusinziira ku maama wa Fiki Gaza bami mukazi wattu yapondose era bw'atyo ne yeegayirira Palaso wabeera nga yali emabega okukwatibwa kwa mutabani we atiisa asobole okubeera wakisa amusonyiwe ebyo byabadde bigambo bya maama wa Fiki Gaza ne Palaso alina obubaka bwavuddeyo okubeera ng'ategeeza eri abantu mwenna nammwe abawagira Fiki Gaza ne ku musango engeri gye guli mu kubeera nga gutambula olunaku olwali omunansonyi wakankiddemu nti neyankozesezza nnyo zi voice overs olw'ensonga waliwo ewantu gyendi nga sisobola bulungi kukwasaganya bulungi nabya video obadde ire communication yaffe nga tutera okubeera nga tugikola naye kankutereko updates zonna zonna osobola okubeera nga oziraba naye nga sinabeera nga nzikuterako kankusaba subscribing bajja kukwata okubira abaniga ng'ate abaniga tebamala byabanene bino byabanene wano tovimba nga toli munene bajja kukwata okubira abaniga kyokka nga abaniga tebamala byabanene waliwo gwe bakutte n'akubira omuniga anajja dipisa oba nakonkabawe waliwo gwe bakutte n'akubira omuniga anajja ate mu byabanene agenda okutuuka nga DPC naye munene kamugira nga amayinja gego manene n'amugamba omuniga nawe omunene gwe baleese ate nga ne DPC amwetaaga wali okubidde omunene najja ate nga poliisi bulijjo emunoonya ate omunene yasenga omunene ate nga nabagamba olowooza lwaki tokyabalabayo ku poliisi yasenga omunene ate nga naye bamwetaaga alina emisango oyinza okuba nga mu baniga oli munene naye nga mu banene oli muniga yasenga omunene omuniga asembayo obunene mu banene yazze nga ate yasinga obuniga nga bamwetaaga kasita batandise hello even you let's go to CID's office Allah mwa abagenda ku Olympics mulina obuzibu obwo temukyakirira ku ground ku scouting talent sajja yadduse emisinde ne socks ne zibuukamu ng'engato zikyaliko Krida Icon wandirekeddeawo okunjogerako sitera kwogera ku mannya g'abantu amaziga ge wakaabye makindye ng'oyogera erinnya lyange wadde oyina noterekamu ag'ebuloba ag'ewakiso tereka amaziga okyetaaga ogenda kwetaaga amaziga agawererako ddala naye bw'otandika okubeera nga buli lwokwata live yo Krida Icon nga nkunyumira nja kukukolerayo ebikunyumira Krida Icon babbe oli mukwano gwange nkwagala nnyo oli kavubuka kate eggwanga likwagala naye ngeri gy'ozanyisa bootya amannya wegendereze Krida Icon nnyo linnya lyange tolibuusabuusa Krida Icon wange
Creed Icon nkogedde emirundi ngena naye bambi Creed Icon. You see me? We can laugh and we can tough. We can laugh. Creed Icon, we can laugh and we can tough. Take it. Mpita nnyo n'eddoboozi ddene saagala okomewo ku TikTok ate ogambe ate bannange wampise. Palaso kyandibadde kisoboka n'amiitinga najja ne twogera naye Palaso bambi nkwegayiridde naawe oli muzadde olina abaana kati essaawa zino omusajja wa 2 wiiki namba takola ali mukomera katoozaako ki Palaso kubuuza nga maama wo ndi muzadde kubuuza okola ki okozeewo ki bako ebyo bye mwevuma bye mulwana bagamba teri zibeera awamu nga tezekubangana amayembe kati nze njagala mukimaliriza ekintu ekyo kigweko fika ave mukomera kati tujja tetuyambika tebigasa ebintu by'okulwanagana nga muli ba Luganda muli wawamu mujukire emabega Chirimaba Kanyama kumanyoko Goli kanyama tosobola ogire malabe nyingi Teka musente bankwate dogo Teka musente bankwate kyeninda Atabanike kakubane simu gwe Amwe muri badongo moteka milioni 3 bankwate nga wampa kacha 5 mu milioni 3 bankwate nga ate wampe mitwale 5 joyogeza ku TV oli musiru gwo gabane mitwale 2 nojirangira omuntu Uri tagara matako okuba bakoisa abaniga bokuba kwese shobi kataloza mu gladiator gwe yalese gladiator oyo mubbi wa golodi agana na muzikira mu kiyombe oyo mubbi wa golodi otegera mbale kukubira nga manyoli mama magezi nayo oli mu magezi otegera mbale manyo otegera bulungi kumbe mbalabe za kubala mu nnyo gwe nyino sokwera bango ine ekiwago kumbe tosobola Omusajja omukulu gawambuka amanyo mukamwa. Omusajja omukulu dada ina amanyo. Tukola bamutegeka nabo bano bati bumufaanaganya amanyo. Kiki oyomba ki? Kiki ng'oli mukwepamira? Era ate 17 Oh, Uncle people. Uncle people. Labayo. Bino siga abanene byabaniga gwe Uncle people. Webana kubo ojja tukubira. Walala people mu biri gonna. Oshegera. Bino siga abanene byabaniga Uncle people. Obadde ki? Oyina mpox wakazimbe nyumba emo tumanyire. Umanya malumba getuyina gwe. Wakazimbe Jessica Chuti kamo tumanyire. Owanikene kachuti kumutimbagano nga fe tuzimbe ne bibereyo. Goli mudongo nawe. Goli mudongo. Owaniko nyumba ngeri ku musingi. Oli mudongo gwe nawe. Uncle Pimpo walala mpox. Uncle Pimpo walala mpox. Genda wejanja mpox. Uncle Pimpo walala mpox mumuwulire. Bakuwulira. Kola yezindu ntirabe. Kola yongulabo inayo sokota dio yati yego inana ba wabisa babiri kwe. Yoli muyimbi ne mama utamanyi nti oli kayimbi. Anyerese wowe. Ojiro mutwa munene nenda tegutegeera. Buli mu empute. Oli banyo mutwa munene. Gwo ina kanyama ne totegeera. Neba nembu gladiator. Ulira no lyo mubbi wa golodi gwa ngamba. Ulira omusiri. Oyo gladiator tasinga sente. Tansinga sente siza kwemulisa kwe toyina sente mukazi yakulabirira meyi. Omukazi yakulabira nawo manyire. Gobera mukazi goli omusudani nawe. Gendo bere no musudani yakulabirira akunyige kumbalabe.